naye obuzibu bwange buli ku mmwe kweyongera kulaba naye nza okubawa obuwijje nobigirwa awo nja kufiirawo n'abantu abalala bonna nja kubabawa mu bulungi nnyo tewali buzibu yonna si busogo buzibu ati kunyumisiza ekintu abantu laba balungi ndi musanyufu okubeera wano nate nayingidde bukya era nina n'otulo tungi munnange wange tofiire mu kkubo naye sijja kufa nze singa nafa dda kwezi naye tewaliwo muntu gwayagala tewaliwo katonda muntu gwayagala ŋŋanzi ekyo njagala okubuulira kwezi era ebyokufa tobirowoozanga nako ebyabwe efayiro yange eri mu maaso gaani ga mukama gomanye emiroboli gyembuuse engwala eziridde eddire zonna zonna nenjibuuka nenguwa eri nensuuka nenekubako enfufu bwenti noddawo n'otiriira nenziramu olinga moroka yampaka yevulungula neyevulungula bwetiriira neddamu nesimbula kakati bye byange so njala okutegeeza nti bino ebisigadde bya bulijjo bisigadde bya bulijjo naye njala okusaasira abantu b'omu Busoga mwena mufunye ebizibu ebyenjawulo nze nga pulezidenti wammwe basaasira engeri y'enjawulo era okusingira ddala nensaasira abataka b'Ekamuli municipality twaviiriddwako omutaka ow'amaanyi twabadde ne musajjawo Mugowa nga tuwerekera mwami ababiri bamwe babadde bamuyita ababiri linnya lya Kisoga liyeeyo naye twamuziisa olunaku lwajjo mukama fayiro ye yagigadde abadde taata w'abantu bangi mu Kamuli omwo ate nga yasomesa bulungi so olumbe lwabadde lwanjawulo nga size ennyumba eza bulijjo wawanze awo kuwandako omulimu gwaffe Abasoga tulina obawa information direction kubanga sofa nze omu ku Basoga abatono ennyo abasobola okuva e Busoga ne bajja e Kampala wano ne bazoganya ate ne babaako kye boogera ne baddayo ne bategeeza bali abasigadde eri ku kyalo so ndi wanjawulomu mu society ndi wanjawulomu era njagala okusaba abantu b'e Busoga basebo ne banyawo mutegeere ekintu kya Eastern Revolutionary Platform January nga lumu tewaliwo solution ya byabufuzi mu Uganda okugjako eyo ate si nze beneficiary owenkomeredde mu kintu ekyo kijja kutambula ekintu ekyo bwe kiba kikutteyo abantu nga bakitegedde bannayuganda ne ba beneficiary kubanga kivaamu solution ereeta enkyukakyuka fena gye tuyayanira ate ku buli mutendera ekyokubiri Abasoga nabo kibayambira ddala okusituka okusituka omaye kati nze nge yagenda nenziika Milton Obote Akokolo wagenda Akokolo noziika sikunyumizanga musajja gusokunyumiza nakaziika ba president abo omukulu Milton Obote ne Binayisa wano emutundu Binayisa wamuwerekera bulungi nnyo ejja emikolo ebiri sebo na making sure ati ndiriko nga nina ogenda mu byafaayo nti waziika ku bapresident n'akaziika aba ate Amini baba kumuzza wano era naye munali muziisi lule yakulema lule saalimu yafanga muri mu lutalo ate ko kyali muto fena twamuzi samuziika n'ebitookero olutwa so nze nge yaziika Amini Obote ne Binayisa natuuka ku kyalo kya Bokolo Obote yali azaalibwa nentunuulira embeera y'ekyalo kiri nga bw'ogamba bugambi nti ogenze ne bino ebyokugaya abantu ebya bulijjo nti oyo anaakola ki famire ye biki Obote yali tasobola kuva eri n'afuuka kyongoozibwa okusinza ku kyalo kya Akokolo village Apache district banaiba babusiisira bamuliraano babusiisira naye a one man Milton Obote from an inferior family
yasobola okutransforminga Lango sub-region nakati bw'otuukayo omanya nti bano baali babaddeko Bunyinza baali batutte ku Bunyinza okusinza ku byakolayo ebitambula nakati ebitambula bw'otuuka mu kibuga Lira kyekibuga ekikulu mu Lango sub-region otegeera nti bano baali babaddeko mu gavumenti okusinza ku bizimbe ebiriyo ebigenda mu maaso bizinesi ezigenda mu maaso bebalina mu diaspora tomanyi bagenda mu Exile emirundi ebiri 71 bagenda ne 85 ne bagenda kati abagenda mu 85 be bakyali function bali aba 71 abasinga baweddewo abamu baafa kakati abagenda mu 85 batabanyi baabwe kati be baliwo kati bakenda abavuka abalanga ab'amaanyi abali mu London awo bayitirivu nnyo sente baziweereza Lira nezikola ebizimbe nezikola ekibuga kubanga bakulidde wali abamu balina butuuze bw'Ebungereza koze ekibuga ekikulu mu Busoga region kyekiriwo Jinja City n'ekifaanana kikyo omanyirawo nti temukwatanga ku buyi wali ogezeeko Central African Republic gendagayo kati mumanyi kimwe baddayo ebina okumanya ebintu bino bw'otuuka mu kibuga Jinja otegeerera ddala nti eno region ekyalakinga ebintu bingi kati ekibuga kyokka nga bwokiraba kifaanana maaso gokka n'embeera z'abantu situesi ze balina mu feesi natuulira abantu Jinja n'entya n'okutya levo y'amaduuka kugamba mbweno Wolosero otuuse mu Wolosero shop oggwamu amaanyi ku Main Street awo wonna wonnayo bantu bono balabanga bonna balina ebizibu bajjudde stress njerere omuntu agulawo akaduuka wano ataddewo amasaati wano ataddewo ndiizi acololoza alonderera Jinja enguudo bw'okkirira bw'ova ku Main kubayo General Museveni kye yakola ne gavumenti ye baalimako Main Street buli omu waatuukira bwe baatereza bwe wati naye Main Street kiveeko okkirire ojja kulaba ate nga mu Uganda temuliimu kibuga kyapulaaningibwa nga Jinja City baali bagipulaninga bulungi nnyo abazungu baatema Jinja City ne bamala naye ekibuga nga buli akirimu yenna n'obukoowekowe olaba yenna lyasiiwuka obukoowekowe omuvubuka w'emyaka 25 ow'omu Jinja feesi ye eba ya myaka 40 kwegamba eba ekunukiriza kutuuka yange kubanga ekisooka aba ali mu ntalo eza famire alina omwana alina n'omukyala bizinesi tekola bulungi asitwagolinga kukuba bukubirwa ali mu kibuga Jinja Arsenal y'amaanyi maaniyo yagwa yetumodula eyo enjovu ewanuse waggulu egudde wansi byebyoka ebitambula yaleese ekintu abakitegedde bali ludda abatala bakitegeera bali luddawa zintale zibeerayo olunaku ne luziba tewali kiriwo fakiti ole bayindi be bakolayo be bali mu bifo ebivaamu sente bano abasigadde bagiwakaali ndaba ekamuli wano amaduuka g'ekamuli g'amaanyi gajjudde ebintu naye abagulamu tebali ate kakati goludde n'okugendayo bizinesi zaagwa kubanga disitulikiti esappulayinga kamuli in terms of trade ye Buyende abava eri Buyende ne bajja ekamuli Buyende sente tewali beeyaguza ludde Buyende teri sente abalaalo tebakyalina ente zaalamu tebalina ttaka wakuzirundira baali wamba tewali ttaka terikyamala abantu bangi oli omuntu azadde abaana 12 ettaka liba likyamumala ettaka terikyamala kati bano abalina zifaamu abatutte mayiro ne mayiro betulina okulwanagana nabo tubajjeko ettaka kakati kyekyo kyennyini eyo gyetugenda yennyini eyo ayinawo alwanyisibwe agibweko kalina atalina nayeyambeko wansi kakati wadde okyayogera nti nno akokolo abantu balabira ddala nga bo bali mu mbeera nno akokolo si yenungi ennyo naye obubonero obulaga nti
baali babaddeko mu power weebuli. Kati mbadde ku point egamba nti abantu temunyooma Tibigirwa avaawa, famire ye yaani, yasoma kyenkana ki? Obote yali mutemi wa bikajjo. Yatema ebikajjo wano e Kenya. Nagwe mulimu gwakola? Nga mutemi wa bikajjo yali akola mu bikajjo ng'ebintu bikalu. Naye neyegira bw'ati negira okakana atudde mu madalaga. Ate mu ngeri ssebukugu ennyo. Okitegedde mu ngeri ey'obukugu. So tulekerawo okunyooma abantu. Bw'oba olowooza nti ekintu tekisoboka kuggwe manya nti waliwo akiraba nga kisoboka. Era akisobola ye afaanana atya? Kubanga taata wa Yesu gwe tumanyi ono munafu w'ensi Yozefu yali asalambaawo mubazzi. Niye yavaamu omulokozi. Ye yavaamu omulokozi nakati enjiri ye ekyatambula emyaka 2024 egyakayitawo. Waliwo akafaananyi ke nalabye President Museveni ng'atudde ku buliri ne mukyala we ng'olulokooli luno lulinga olwa ssekkoko. Omanyi bw'oba okyali mwavu olulokooli luno luba luwanvu ng'atudde bw'ati ku buliri n'agakooti gano ga double breasted agabeeranga ga oversize nga balaba Museveni atudde bw'ati ne mukyala we. Naye ne bagamba ku buliri obwaliko akatanda akavvono kati buli lunaku bamugulira amasuuka mapya n'engoye z'ayambala. Yavaawa anti kakati ekisooka Museveni buli lunaku asaasanzibwako emiliyoni y'esse okwambala mu saati ze ezo z'olaba akakadde kagwa wali buli lunaku. N'ekyoka weebuuzi dizayini ki eyo? Babijja wano mu nayiti oba wano mwako buli lunaku akyusa amasuuka akyusa amasaati. Naye gwe omanyi jjajja gye yava era abantu jjajja yali asula bubi. Omanyi ebintu bya jjajja gwe omanyi jjajja gye yava yakwata ekintu wano mu 86 n'addayo alambule ku Muzeeyi Kaguta yamusanga mu kayumba kasubi. Muzeeyi Kaguta mwatutadde oluba mu kayumba kasubi nawerukaminga taata we mutabanyi we abadde mu sipago yagguse. Kati olwo ebintu bikyuse era muzeeyi bambi lwakuba Kaguta obulamu yabucyakaliramu katono naye yatwazaako nti yafuna obujjanjabi obuweebwa omuntu yenna w'obuvunaanyizibwa. Yatwazaako lwakuba yali akuze. Musajja wattu jjajja waffe tumukole ki Mungu amuwe ekiwummulo kyaki eky'emirembe. But the point is temunyoomanga idea. Abantu abakulembedde Uganda abasinga tebavudde mu maka g'amaanyi. Ate bw'ova mu g'amaanyi ate obisobola. Tosobola kuzoganya. Ate osobola okutekinga risiki. Gomanyi lwaki? It is a big struggle to have a Muganda president. Obadde okimanyi? Sikimanyi. Kati kuwulira olwaleero n'abatulaba mu kitegeero olwaleero. Ensonga lwaki Omuganda kimuzibuwalira okufuuka pulezidenti? Ekisooka muyina sisitimu y'ebika emanyiddwa obulungi. Jjajja wange Jimmy atudde egindi yeebase ndi mukuva mu lujja lwago mu lunyiri lwago. Yes. Eyo layini n'ogisoma kati ekuwa comfortability. Nembeera nga sinoonya birala n'obeera nga tofiirawo nnyo kubanga olunyiriri muva olumanyi sijui emitiba 8 ow'omuluka atuuse ebyo byonna ebyo bikumakinga somehow comfortable. Tosobola kutekinga risiki. Ekyokubiri ebiseera ebisinga buli Muganda aba amanyi gy'anaaziikibwa. Kyafu mutumanyiyo ffe batuziika ku kijja ky'ejjiini mutumanyiyo wamwe Buyende. Nze nkubuulira bino nawe Buyende omanyiyo muleme gamba nti Baganda ffekka ffe tumanyi nze nkubuulira obote tebamuziikako obusitakozi
ezikola ki ezifuula abaganda ne babeera mu comfort zone ne batafiirawo ekijja ekiwaffe tukimanyi bagenda kungalamiza wali muzeeyi taata nejjajja bwe bamuteeka oyinza n'okuba gwe musika ewammwe tolwana kufiirawo kwegamba ebitambuza obulamu obusolandikibwako weebiri twandirwanye Luweero singa twali mu comfort zone abaganda n'abanyarwanda bebasinga okuba emundu wano Luweero waliwo omunyankole eyakuba emundu Luweero anti labayo omanyi lwaki omanyi ekyatwaza jjajja olutale Luweero okimanyi kankikubuuza ebintu bino olina okubimanya DP bagiba akalulu mu nkaaga nga yegaze ne kabaka yekka UPC yegaze ne kabaka yekka baba DP mu Uganda yonna abantu b'e Luweero be batematema ebitooke ebyaba UPC ne kabaka yekka babiyuwa mu Uganda yokka abantu b'e Luweero be balumba poliisi ne bagijjako emundu nga bakambwe nga bannaddipi kakongoli ne bakati kisoboka kino Mutesa atukoze eki yegese n'akasajja ku bote akamanyi ne balumba poliisi ne bagijjako n'emundu kyali awo kati ye Museveni okukola goloza Kyagwete yaliyo yabala n'alaba bannaddipi bali ludda abalwanyi bali ludda wa nti Luweero banyiivu kubanga Mwankole baali ba UPC Mwankole bamuleeta kakuddeyo bamugamba rugaho jewona ebintu byo totubuulira sebo era Museveni abanyankole tebamujoga bwayagala bwabayisa kuba kimanyi bamuyisa bubi nnyo ng'azibagoli ate basinza okuwemba kituufu nnyo ati bamala ne bamusalako jjukira maama ali wali gomanyi abantu abava mu maama yekka obungiwa maama Janet bayitire ntungamu yenna abako nabo abako bali awo kati famire bweti wegenda egaziwa naye ab'e Luweero gye yakubira emmundu bo beeyaguza lujjo abatwalira bijjukizo ekyo kyekitwazaayo olutalo naye Kyaggwe yaliwo Mpigi wano waaliwo wona byali bibira byerere okitegedde n'agamba kangende sikirwa ebulemeezi emundu ojja kuvuga sebo yavuga bo yali akimanyi banyiiga mu nkaaga ate era ne mu 19 ne banyiiga ne bongera okunyiiga n'agamba bano bajja kukuba emundu gamba mbaya kubanga stroke etambulira ku ki ku busungu na propaganda ati propaganda akuyetinga obusungu kati omuntu omukulembeze yenna alemu okunyiiza okuleeta embeera enyiiza abantu bakole kyayagala aba abulamu olina okuteekawo embeera enyiiza n'envu eri nga n'emitaafu gyesimbye mu maaso ninga seddume w'ente ayagala okutomera kiba kibeeka tugende tupambane naye kakati ensonga ezireeta obunyiivu olina okuzibala n'ozigattagatta bulungi nnyo n'ozikasuka ziba nga si ntuufu ate ebiseera ebisinga olowooza ziba ntuufu teziba ntuufu n'akatono kubanga mu politics tewaliwo opponent wo lwabeera mutuufu mu politics waffe ono w'ekifirika tewaliwo olunaku nawo bwe mubeera mu economics bagiyita equilibrium point kwega factor zonna we zisisinkana toli supposed kufunayo olunaku ng'ozisinkanye n'opponent wo nga mukanyako eyo ensonga ne bwagireeta nga nungi etya sala amagezi okugirijjisa agagikubamu ekituli obusungu busigale nga bukoze nga bulinnye nga buyimiriddewo wabula okwongera bwongezi naye kakati ebintu bye tulimu population neewola ensonga eziriwo zonna zigisaako gavumenti tuli mu politics obukoma nnyoko naliko n'omuserikale mukwano gwange nnyo wa ddaala lya waggulu nangati bwana kuuku kimanyi kino buno omulembe gwa Kyagulanyi tuyisiddwa bubi konda ate lwaki tetukoze operations ennyumba we twazireka mu covid nga ziri ku operate we zaakoma kubanga bafuna ssente nnyingi mu covid nti we twakoma ku beesigi abalala we zaakoma tetulina operation requisition tezikyatambula nagamba simanyi kyetuliko yali mukwano gwange nga tuli mu kunywa mu kasomo niŋŋamba bigirwa guno omulembe gwammwe
mwe musinze okuwa gavumenti ya President Museveni emirembe n'omusajja okubeera mu comfort zone ng'ekintu agitambuza bulungi. Owaayi ng'oyogerako nga bagamba omusajja omulamu akola gwakulinnyirira saidi zeeru okitegeera naye nga the fact is the government is comfortable okufa obufu. that is the fact kubanga wabaiddeewo expenditure yalinga ekola bulungi ku mulembe gwa Besigye. luli negative publicity Besigye teyeetaaganga kugenda kukuba nkiiko mu diaspora alyoka ategeeze ensi nti eno waliyo obumenyi bw'amateeka. Besigye teyagenda nnyo wabweru ebyakirannaka yabeeranga ku street tiyagasi akola ki akaaba kati nga buli muntu asoma ku Uganda bwati muka gwa tiyagasi gwasooka okulaba n'ebimoroka bikunduuzi era babigula ku mulembe gwa Besigye nga byasooka okulaba kati investor yenna ali serious alinamu ebisente ze buli lwasoma ku ggwanga bwati nga liri characterized by demonstration turmoil running battles amanya nti eyo tewali stability tasobola kuleetayo sente. ye Besigye ebintu yabikoleranga wano si kugenda kwogera bwogezi era bwe tuba tunafuna enkyukakyuka eteekwa kubeera ku gurawundi kasa tunalemwa okusiba gurawundi neeyogera bulungi wallahi otandika ddi okuteeka ku poliisi akazito tulabe nga tiyagasi nakaddamu okufuumuuka ng'edda anti saagala nze kukuba bukubi tiyagasi bbira mupango era nze kasita n'amala okwetereza bwendi ebintu byange bimaze okutereera obulungi si bujja kulaba na approach gye najja nayo wakati nze byange biralamu biralamu era nakugamba sikyabinyumya wano bayinza okukuba buteba sikyabinyumya kubanga biralamu si byakola tontwazamu mukawome nga sitegedde abasajja nibandeegaga bwe bakulega ku seemu ayi nga jeno bigiro omaze okubula sikyakulaba nga olwetumye field marshal nga sijayina wekunyanga kwezi kuwabeeranga ne bigiro tubuulire jangu otawongeya tontwaze abasajja nebandeega ku myaka gino sikyasobola ze kuwangala dakiika 3 nga abasajja batandise kundeega ku tofaayo okungamba obugambi nti ebitundu ebyekyamu bigenda ekyo kimala bumaze okufa ebyowo tebannabikuwatako nze omusajja eyankomola bankomola ndi mu senior 6 nalina omwana w'omusiraamu gwe nafunisa olubuto banona bantwala emityana awo ku muzikiti emmanga omusajja yalambuuza adi asumani mukiibi yalina teetaawo naye nga wewaffe mukiita emityana bwe okusiba n'okusiramula kikyoyagala nga nze nankankana bweti konze taata asiramula afuuke mumalu ntya okuntwala ewa jjajja jjukira levulange ntya okuntwala jjajja nategeera ati ati nazaala omwana nafunisa omwana wandi olubuto ne baleeta omusiraamu ayina ekirivu kiri ekyabula edda nantuuza ku matofaali ati nagateekawo naleeta amazzi nampisaayisaako bwati nga tewaliwo wadde akadagala nenzirika origino kakati olaba nazirika nga tannankwatako naye nga amaze kumpisaako buyisa bwatuzi anteekateeka nenzirika kati abo abakambwe bogamba nga bajjeyo ebikola byonna nga mbirabye n'obugirita bantwala banzijeko ebitundu byekyamasifa weziguma kubanga wasalawo okuyingira mu bizinesi eno mazina ga nkino omukira gukukondako oguma bugumi naye lema kugutya zezo challenge tukola ki zetuyitamu kakati waliwo ensonga endala mukulu Allan Sewanyana yavuddeyo ng'avugirira ebigambo byamufumbiro eyagamba nti no ng'agamba nti yabalaatira okusirwa kwabwe n'abalaatira mu bulwadde bwabwe bwali bubaluma nagati kakati tunuulira mukulu Segirinnya
sajja agenda kufa abamujjanjabe bamanyi ekiseera kye bayitamu naye olina ayogera nga abalaata bubalaasi olwokuba fesigiye ali wabweru ono bano balwadde ye si mulwadde soja nekintu kyakyogera lwensonga eyo ogiraba otya bannankyukakyuka mubalaatidde nnyo mu bizibu byabannammwe mwe ne mulinyira okwo okweyongerayo kakati mu bintu byokwogera bino bwobanga oli mwogezi w'amaanyi si buli kintu nti okyogera waliwo wotamu ku bigere kubanga osobola okwogera ku mbeera nekufuukira ekizibu netabuka erya sheeka wumalu eyagamba nti Seggirinya bwotanetondera ojja kufa sheeka wumalu ali luzira ku capital offense yakwata mwana Seggirinya ali ku bulwadde naye bumumala embiriizi kwogera kakati olekangamu mu situation naddala ng'ekwata ku muntu ng'omuntu personal issue egirekanga kakati muganda wange waiswa mu kiseera ekyo yali ku foomu y'amaanyi nnyo mabi ne byokwogera waliwo kiseera kituuka n'obeera ku high peak oli ku foomu nga gwoliko bibyo bye bawulira era nga buli muntu agamba yoyo nga kwezi media group wetabusa nga buli muntu agamba yani yoyo waffe yayogedde kati waliwo situation gyotagendamu ate wegenderezanga nnyo enduulu ez'okubika n'enduulu ez'olusuutirizo waliwo enduulu ezawulanga waliwo egoba omubbi waliwo ez'okubika waliwo ez'olusuutirizo kwezi waffe bwenagabanga enkumbi ne bawaka owe eŋŋamba yairwe bannaga akalulunjodde kayooleka mazeo kano kakati ewaba kukubira enduulu z'olusuutirizo soka obuuze interest yaabwe ebiki abazikuba nenjogedde ebibanyumidde nnyo kyogamba tebabiwulirangako kati Seggirinya eŋŋanza akuze naye Seggirinya ne Allan bombi bange nkuze nabo tubadde ffenna byobufuzi banga ddene nga Seggirinya akyalina mukubi w'amasimu ku lw'eddino Seggirinya ne Allan bombi bange binafusi kubanga ate ye Allan mu 26 nga tukola kampeyini ya 25 tukola kampeyini ya Gisebagala okufuuka meeya Allan mu kiseera ekyo yali amanyimu ka kompyuta okanyiga amapeesa nga mwe temunnakayiga ate nga bagifulako okanyiga amapeesa kakati nga bwetugenda mu field kontakiti z'amasimu zetugyeyo obukiiko bwe tukoze nga tubireeta ku ofiisi ekibuga wakati wali ku kizimbe baali bakiyita ni awo ku William Street nga Allan yateeka mu kompyuta n'atayipinga byetujje mu field byonna kati nga mwana waffe wakuse ku iteeri alipoota kakati mumanyi ndi Wemakindye Seggirinya naye bwatyo mumanyi from day one okupambana okuyingira ebyobufuzi kati bwe baba bafunye ekizibu kyonna nze nsooka kutunuulira gye nvudde nabo nga sinaba kubajjaaji kati okujjako nga kimaze okuzuukwa ne kivaayo kyonna ekyabavunaanyizibwa then awo no opinion endala kukiweereddwa nti kyekiri conclusive naye omusango gwabwe gwali complicated nga tegutegeerekeka kubanga obusungu jjajja bwe yali alina mu musango ogwo tebubangawo wali w'amaanyi jjajja yali akwata ab'amagye n'akwata n'abayekera ba Joseph Kony n'akwata aba Aroboys biki nga tewaliwo gwe yali alaalidde nga bwe yalaalira ba civilian yalaalira ba civilian tugamba kiki obusungu nga bwali bungi amateeka ne gakolwa za application ne zikolwa mu kooti ne ziggwayo nga mu butuufu
kisigadde kya common sense ya jjajja kugamba mbata oba sibata naye nga amateeka jjajja ng'alina omukono mulungi nnyo mu judiciary jjajja nti ye judiciary obadde tokimanyi ye judiciary era ye sipiika wa parliament bali bamuyambako obuyambi just bugologozi era mu public service mu public administration tugamba president ekisooka ye custodian w'amateeka kati ate enzirukanya y'amateeka etandikira ku ye kubanga ekisooka bya proposinga zi bills ezirajja mu parliament gayite gafuuka amateeka bisookera mu executive bwaba mu kulonda abalamuzi yabaleeta era kuba judicial council weweereza yabaleeta ya proposinga chief justice ne deputy we era bagamba nti ne winifolo si yali alina okubeera chief justice butereevu ali ku maanyi goodde naye manyi gajjajja gegamba yasinga gundi interview yali mulala nnyo kati oli yani ni chief justice omutuufu so mweyo embeera nekibanga amateeka gaggwayo ku nsonga y'abaala kati nga bw'oba okikolako comment oteeka okuba omwegendereze nnyo nti obuzibu bwennyini ekituli kiruddawa ekyanyiza jjajja jjajja nga tanyigangako bwati nange byansobera sijja kulimba fe tukubye jjajja tuvumye jjajja tukoze tutya ni jjajja tanyigangako abantu bassa abantu ebya siriasi naye talaalirangako basiviliani nga yayalira abakulu abo kubanga ebijambiya sibi byali bisoose ate nekirala ebijambiya byamunyiza nnyo okusinga osooka n'obuuza kubanga buli muntu n'omwana omuto naye akimanyi ti alani nesegirinya tebayinza wadde okutta akamyu tebasobola naye bunyiivu ki obwo obwali bwetagisa okumala okuttayo abantu e Masaka mu nkola ey'ebijambiya ne balyoka bazimba fayiro ne bagiteeka ku bano kintu ki ekyo kyebalibasiteeti eba n'ebintu gwe etuttirako butizi kuliiso nibigira okuteekako nti gwe omukubatalo w'omuwa ow'endiga tekirwa lutemya lwaliiso era newajja n'omujulizi yenyini agamba yantuma oba emundu nagijja ku ye ng'abantu batandika ogawa iba oyo ayinza okubamu ebintu ebyo yaliko nesejjusa jeno kati oyo ayinza okuba nga emundu yagibawa gavumenti eyimba awali omukka kiwabula muliro ng'ogenze ng'olwo abantu batandisa okugereesa ng'okirira ebbaasi egirinnya nga ffe tuleeta buveera bwakasera obutereevu musajja waffe ali luzira bannange mu myezi ebiri bakulowoozaako omulundi obutakulowooza kakati gavumenti ebanene kweyo levo kakati segirinya oba bakola ki oba bakola ki n'olwokuba baavaayo nga balwadde comment eyakolebwa Alex Omufiiri yali teyeetaagisa naye mu byobufuzi bya wano tulina obuzibu bw'okuimpressinga abakulu kyebaba baagala olwokuvugiza n'ekintu ekifu nga nawe kikukosa ng'omuntu mu future credibility yo ng'omuntu kuba mu byobufuzi toba na garanti nti ogenda kubeera naye paka bikyuka nze mu bulamu nali simanyi nti abantu babiri abansapulayize mu bulamu aba jenosejjusa oyo nekyagulanyi ate sebagala waliwawo nnyo omubi sebagala sina kyemubanja ze wali wazirya sebagala ffe yatuwa buli kintu naye nga bumanyi human being tuli bantu okusobagana kukola ki kubaawo era ekyo twakimala sina kyensobola mwogeraku wadde nesinga miliyoni ziri 3 wagenda nazo ate wali badde oyogera nange kati singa oli bweru ate bweru butya oyinza okuba nali badde enfu ngate ekyo kikuta sente zita omuntu sente zita omuntu Museveni nga tafaana nanyini Bank of Uganda Museveni yali exception
kakati ezo sente nazinako access nga ndi wa myaka 22 ensimbi omugagga omuto Museveni agenda okukwata eggwanga nga asibye wa ataano alimu 47 kuwa nga ali kumwaliro gwakutaano kati edati zinakiwa age tubaba excitement wandizikutte ekiba nekigoba ofa n'ofa kituufu naye ekyomukisa omulungi kasita obulamu bukyali kakati tuddeyo ku nsonga so abakulu enkola ey'okuvugisa omuntu okumuvugisa ebintu byoyagala omukulu byayagala gwe n'obyogera si ya buvunaanyizibwa nti nali nabigaana kyagala kuzanyisa nga mulalu ku stage nali nabigaana ebyo so Segirinya embeera gye yalimu yonna nga toyinza mugamba nti yerwaziiza bannange kirowooza nti ekigambo ekyo kiri muvaako mutima yerwaziiza kyali kinene buli muntu omulaba ensi yonna erabira ddala Segirinya nga ekitooka akisimbayo bwakijjayo bw'alinnyayo okugulu kumu okuvaayo n'omwana omuto buli natuuka ku Segirinya ensambya amaziga ne ganzija nze ndwawo okukaaba nekulwakaaba nangamba bigi wakoze mponye era kyemanyi bwe mulaba yeyongeramu amaanyi kuba ku bantu abatono ennyo abasobola okumugumya mu Uganda mwendi kubanga tuvudde wala era mu bulamu obangayo n'abantu nga niwe kiba ki wakiri osirikamu ensonga nekola ki neyitawo kubanga ogenda kuzimba emikwano emipya ogenda gituusaawa ngaemikadde osuula misuulo ogituusaawa kubanga abantu abatuufu nabo si bangu bakuzuula otambula n'abaliwo n'onyweza abaliwo bw'olinda emikwano emirala so statement yo nze nagiraba ng'ejja batuusa wala era kiringa nange bwe yakituka mu meeting n'agamba bw'afanga sikolanga ki simuziikanga era siyinza kupapa nga bamubise kato papa anti kakati omusajja yali amanga ndaba okitegedde kikiramu kikulu tokitwala nga kyalusaali saaliwo nzekka twali lukiiko lw'abantu nga 3 mu kusuubirira mufumbira agiramuko buli muntu abitegeera bubwe n'akikubawaawo ng'ate agiramuko simanyi kuba sibeera nayo ekiro ebyo yabyogera kiro yabyogera misana naye ngaolaba kwali aba kwali omusajja mutegeevu nnyo naye nze ebyo nabimma amazzi nembiteeka wali Katonda yanaakola ki yanasalawo oyinza okugenda ku lumbe ne bakulirika emikko nga yalamba n'abalala n'abagamba nti bugirwa tagezanga n'alinnya wano kati bw'oduma ogwa mu mbi kati osooka n'okola ki notamu ku bigere nogakansoka empulirize nosooka oweereza intelligence netuuka nepima olumbe luzitowa kyenkanaki bigirwa bamutegekedde embooko mmeka opima olumbe lwenkanaki n'olyoka okola ki ogenda osonoka kubanga mu bantu nze bembadde nabo waiswaze mbadde nabo tayinza kubeera mu masanyu nesibeerawo tayinza kufuna kizibu nesibeerawo kwegamba mba nina ebintu bingi byendyazaamaanyiza era naye bwatyo siyinza kufuna kizibu n'atabeerawo onawegako wali siyinza kubeera mu masanyu n'atabeerawo ate nga yeyakuleetera n'ebizibu ngambye emabegako eri yetika fayiro bwatyo bwe yasalawo naye nze nakireka bulesi kubanga muganda wange kyemanyi nti with time ajja kureflectinga ku bintu ebyenjawulo n'akola ki adde mu nteko omanyi General Museveni yayawukana ne eri Tumundi ne Eriya Kategaya n'agendako ne mwefudisi Eriya Kategaya ne bakola efudisi Eriya Kategaya omuliro ne gumuyitamu kuli Sabiga n'awawula yakuba akasulubuzo k'emmoloka ng'amafuta tegabangamu n'agamba emmoloka nfu kiki kino nga takirabagako mu bulamu bwe nti amafuta gasika nti amafuta gakola
n'agikuba bwati nalowooza battery etaliiko nga battery ennamu ngemotoka temuli mafuta naga kiki kino n'okuddayo wajjajja kakati otafiire ye yasituka n'agamba jjajja nti jjajja nkubuulire nti ebintu byonna obikoze obuyinza obulina fe tuli basajja bo naye bwonna oleka eriya kategaya n'aliira ku nsiko n'alya ku kasasiro tolinawo achievement negi fe twakusanga naye jukira yali 002 eriya kategaya ate nga basoma bonna entalo otafiire n'agamba jjajja omusajja twakusanga naye tuleme kudyeka ffe musajja wo munoonye omuzza engulu yetaga rehabilitation y'amaanyi naye tugenda kuswala omusajja aweddewo bano beyajjamu babeesige bahasola nga tabasobola bajje wakaali akuze tabasobola gwejjukira omugigi gw'ababeesige mutoototomukko kuba eriya kategaya sebo Museveni yaseka n'agwa eri mu kusooka bwaseka n'agwa eri n'agamba yadda ku namba ki nti yadda ku bweti ne bweti tiyeediye kale tujja kukola ki tujja kubiraba n'akyesigaliza ku desike ye oluvannyuma n'amunoonya mu ngeri ye omukulu yafa minisita wa East Africa sebo nga yaddayo dda ku madaraka nga ekyenyi kyaddamu nekikirabo ng'ettama lyaddako mu nsawo mubeeramu $. Revolutionary politics bwatyo bwabeera toteekawo nnyo mbeera ya lubeerera olw'okuba ng'olaba munna alina ebizibu gwe orajingire ku ebyo waba yakuba emundu aba yagikuba tomusuula kati ba civilian tibaba na bulamu obwo civilian waba akutadde akutalumu akugendere ku musawo osiranire ddala yenkola yaffe ekisivilian onyokekevu awo ye waba oberanga ayawukanye ne mukyala we waliwo omukazi ayagala kulaba bbaawe ng'ayimiridde nga bayawukana aba ayagala muyiteko ng'alya ku kasasiro kati tekiri kuffe abasajja toyinza fiita na mukazi gweyo omukazi wange njagala nemba nakwagala njagala nkusange ng'onyirira ng'oli nebwoba ng'oli walala naye ng'onyirira naye ati mwannaffe ffe tebatwagaliza kulabika bulungi era ffensi tugibeezaamu maanyi nabatunulira n'aweereza komenti zino n'akuweereza bw'alabayo akakyamu ka komenti n'akaweereza n'azimbira kwako naye nga titujja kuba bubi ffe tuli bakirimaanya tuli bakirimaanyi so bwe bityo bwe bibeera so ensonga eya Alani kubanga Alani wali eri nze ndowooza byogedde kuba wali bamufulumya naye fulaga tagirina tujjukira bamukubira ne ku lumbe fulaga tagirina ne bwawalampa ejjirikiti fulaga tagikola ki tasobola gifuna bagenda giwaawo omuvubuka ali awo bamuyita Musiri David musiri omumanyi musiri tava eri mbaale anti kakati ebyembaale gwe obimanyi nene dda nokwetukozebwa byamazima nokwerimba toyinza kujjawo Alani Sewanya omwana wa Kintu n'Ennambi n'oleeta Musiri ow'embaale waliwo Oluyulika Sipiika Zahara tebamuwa waliwo Faruku Ntege muganda wa Haji tebamuwa bagenda kuwa Musiri David eyo constituency efudde eri waliyo nnyeko eno Musiri wakati Malende kuba meeya ate tukyali makindi kuba meeya waliwo omuvuka yali deputy meeya mu kisanja kiri waali awo wawali mu Japan waali awo era azoganya bagenda okuwa Kawempe South mutuleetera mufumbiro lwaki tebaddayo mu bitundu byabo baba balina amaanyi ne bazimbira eyo ati kakati gumanye ebigendererwa byabawa abawana yayina ebigendererwa abawa tiketi bebagonvu abazaayo akantu kakikibaka kati awo bebagenda oconstitutinga Buganda Caucus
kyokka ne Mengo tujogeddwa Mengo naye tunula butunuzi nga bagisangulawo mu lukujjukujju kweza asobola okujja Busoga ne mumuwa akalulu ate nga ani akakuwa nga siri Musoga sikoba Lusoga olaba nange Bikirwa Moses erinnya Bikirwa Moses waliwo abaali balizimbirako ne bagamba omusajja si waffe omusajja Munyarwanda omusajja sijuyi muki naye nga beerabidde nti Bigirwa musajja Bunyolo Abanyolo be bajjajja bakyabazinga butereevu Busoga y'Abanyolo be bajjajja baki ba Busoga yonna okuva eri ebulamu ojjaawo wonna awo bonna Banyolo yes naye era omuntu ng'akwata omuzina era byali bitambulira mu nukumu nga tribal sentiments zijjamu ninga alaba bano kati juzi kyabazinga wawe yaleeta maama bwe yasookera Ebunyolo n'alipooti nga gwaikomaani ebigabo ne bibakalira ku matama kubanga alina okusooka okugenda ewa jjajjaawe tewali mukolo okuyimirirawo nga tebaliwo kisoboka eba naye kati boogera biki batategeera kakatale nisiwanyana kaadi akengankenge bwati era tagenda nakumala biseera kuteekamu ki linnya nesente ye bagenda kulya zabwereere so mweyo embeera kati aba alina okwerwanako kati okwerwanako kwatandise mulo okwerwanako kwatandise paka akalulu kanakola ki wekanasalawo naye nga kusinzira nga bwembiraba ebintu biyinza obutabeera byangu kusewanyana ku patiizi zonna kubanga abantu okuzibuka amaaso kweyongera abantu bategedde abantu bagenda bategeera batandise okubuuka abantu bagenda bategeera ofunye bugu just era nga bwomanyi sitayiro zaffe sitayiro zaffe otusaamuko so kwezi Alani oba ayagala oba tayagala yerwaneko ekyokubiri mutuufu okwemulugunya mu bigambo omukulu byeyakola ki yayogera mu kaseera akazibu mutuufu kubanga abasajja kyamazima jjajja yabalaalira emyaka emirungi ekyo bwokimanyi ng'emyaka ebiri okeera ku foleni oyogedde akagambo foleni komangina tewali kirumya busibe nga foleni okimanyi 12 foleni zizino mmeka zizino 7 egenda kubeera 7 egenda kubeera foleni foleni y'omusanvu babayiseemu olugalo ate etawanya ey'omusanvu jjukira waliwo abagenze mu faamu waliwo abalala bali mu doodo abanoga doodo abali mu kiyungu buli babalabwe bati neegwa foleni neegwa teyiseemu nemusigala mu kiwoodi nga mwefunyiza bwe muti mulinze foleni waliwo eyagenze ebweru muntu omu bwati tebannamubala eddakiika 45 muli mufu kyokka 9 babuzibye mulina kuyingira foleni esembayo ne muyingira 10 zigenda okukoona nga muli munda emwe munda 10 munda naye emyaka ebiri okiyita kyakuzajja ekomera bannaye ekyo tukoleyo puroguramu y'ekomera tunyumiza abantu ekomera era ku lwokutaano ogenda kunyumiza abantu kukomera byobubanyumiza bategeere Alani Sewanyana ne Sseggiri kyebaliko n'abaana bano abannuuka bakamalayo emyaka ena kyebayitamu njagala abantu babuulire ekkomera kati ate abo nabalekayo kitalya gwe n'ovaayo nevaayo namalayo enaku 9 nevaayo ninga ennaku ezo 9 zaali zijja of course ndi General Bigirwa Moses Katonda kyakyanyambyeko ndisituuka wantu nga tewali atamanyi kati mu byamakomerera namwe mulimu politics yonge owa face value bw'obeera ordinary nga bakuleese bino bya bulijjo oyita nnyoko mama abaana bakyaki bakumalirako obusungu oyita nnyoko otegeera nti wasibiddwa ng'oli ordinary naye nga bw'omanyi ebyobufuzi byaffe era wabaawo ka benefit of doubt
obukulembeze bw'ekkomera bwe kakuwaamu newebakako nga munnauganda muwadi mwobaoli nga munnauganda atali wa bulijjo kisinga okunsobera muwadi omwo ne bwaba Kizza Besigye nga gwe basibiddeyo bwe baggalawo ku ssaawa 9 bonna bafuuka baana bato kibooko wali enyoka tewali agamba ti oyo mumusaasiremu ate kakati otya naye omanyi kyekitegeeza okukuuma abantu bakuumira awamu nga balina criminal mind nga balinamu olumenyi lw'amateeka bonna bwe tabateekako omukono gwa kimu obasobola basibe bannaabwe ne era babakwasisa amateeka abazungu bayiye ekkomera abasajja bagezi ho ne sayansi waalyo kwegamba naawe obakkiriza bagezi naye ku lwokutaano tujja banyumiza ebikwata ku kkomera ebikwata ku kkomera experience tusaasire n'abaliyo bano abantu bano abazannyi bategeere ki ekibeera mu kkomera bangi kubo tebagendangayo balala balimu ekizairo naye tebamanyi makomera nina omwana eyanfumbiranga emmere bamunzijjakoko ne bamuvuga ekigaanyi ne bamutwala ekitalya naye yakomawo nga tasobola kutuula nga yeebaka bwebasibwali konze kiki nti akabiina baakakuba konna emboomu konze nga bakumira ki kucapa majaani kwata jembe capa majaani mbu yagezaako okwefiisa buno akoye ennyumbu afudde ne baleeta ebisubi ne bamukuŋŋaanyizaako ne basaza akabiriti ne bateekako tumucome yasituka emisinde n'anoonya enkumbi ye weeri n'agati bano abasajja tebasaaga n'akwata enkumbi mangu nnyo ate ng'olwo alina amaanyi bapya osaaga n'okusaaga abakwokya bakwokya ababalalu bakwokya n'ovaawo ate mu nsi yonna temulimu bantu babonaabona nga basirikale ba prison bebasibe number 1 bebasibe number 1 kakatubalize nekya Alan so nze ndowooza nti tebakyali nnyo kibagatta era Alan waddemba ofummula ebigambo bye nga bwabikola ki bwabyagala kuba kati musajja mukulu ate bali tebagenda muwa tiketi kati tewaliiwo kibagatta kirya so kati waddemba okwogera afumuule ayogere kibadde kikumu mutima akijjeyo akibambewo kakati buli omu Katonda amulamule ku lulwe kusinza ku bikolwa bye okiwuli nze bwe ndowooza oba ndi mukyamu simanyi naye bwe ndowooza tunatera okumaliriza twagala twogerako ku Eastern Revolutionary Platform yes kiki nteekateeka zituuseewa abantu beesunga abantu bakwagala bizibu Eastern Revolutionary Platform eri mu phases nesooka bawe enamba y'essimu eri 0772 8490 88 ne 0704 965 446 omuntu yenna alina amafuta omuntu yenna alina kyayongeramu ekirungo omuntu yenna alina kyawabula Geno Bigirwa enamba eyo bannaayi mugiteekeko amaanyi waliwo yagambye nti ate Geno Bigirwa tugenda kumuwagira naye banaakusanga tofudde mbasaba busabi baganda bayi kati for example ku lwokutaano ndima yoge lwa weekend kati kitone nnyo bajeti yange ya $1.5 million mayuge then Saturday nkola iganga tukola bukiiko sofa oyinawo mmeka ate kati tutandika butandisi leero maani tiwali wadde ekyo so banguyeeko naye ng'ate nga nina okugenda 1.5 obutishaati amafuta kugamba tiimu okugirenaye abantu abakuwa ssente obawandiika ku lupapula bamanyi bulungi olina okubeera ne black book omanyi abantu bateekwa okuganyulwa mu kintu bamanyi bulungi nnyo nja kukuteeka ku nninga wano abantu abo sobola nokuba kusomera WhatsApp group namba abantu abo saagala obeerabire tekisoboka kubanga tugenda kugguka wano mu buli ngeri yonna nze nkirabo koza nandibadde nkyakuleeta wano tugenda kugguka wano twandibadde tugenda netulya ekyemisana kyaffe kiri ekyakalo nedda nga nze mmanyi nti tekigguke nkugambye tugenda kugguka wano abantu batwegombe naye nga mu munankanyi
mu struggle tebaali naffe mbasaba basebo ne bannyabo musuulireko amaanyi ku simu eyo ngende nkola emirimu gy'ekisinde ekigenda okufuuka ate ekibiina omanyire naaremu yayongedde amaanyi mu kusoba baŋŋambye nalabye kaddaagaalo ayomba esindisa abawavu n'abambi kaddaagamba muyita wansi tabitegeera naye yabadde ayomba abatenaale mujja ku bantu national IDs naye sibitegeera nga naye bamulyamu ate nga bemba waseeka kati bataddeyo ebintu bingi nnyo 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 byetwetaaga okukauntaringa kati gyo nadde ku radio navuddeyo saa 7 ngenza otuuka e Kampala saa 11 tulo tulaze tuntawaanya awo wonna wonna awo okiwulidde tubulaana kati omutwe guzitowa seebase bulungi naye byonna byonna kulemerako gumanyi Museveni byeyayitamu ng'akyagigitanya byali bingi meetings yakubanga eggulu eyo n'akomawo mukubo nekategaye muluka neyabika omupiira nga tebalina na supeya taya ngali ne kategaya yali asudde gwe yali asudde talina mukwano bannaabwe Museveni taba na buzibu nga tokute ku ntebe ye sente ogirya ate kakati ogenda kulya mmere kyova olaba otafiira nti nekesi otafiire ye yakkiriza nti ono ye masita wange tanyega kigambo era jjajja lwe yali asudde otafiire yamugamba mukulu nkukoze eki entebe yo gikutteko era namutegeeza nti osaanye okitegeere nti kasitoba ngaoli president nze ndi minisita mu buli mbeera yonna kasitoba nga gwoliko ndigivwako obwa minisita ndibuvwako nga naawe ogenze okitegedde kitegedde fendereyo otafiire na muzeera akyukira buli bwayingirako local government bwayingira constitutional affairs ne byatamanyi bwayingira internal affair yatambulirawo ayina kuba minisita togenda ku ballot paper n'oyitamu nze kwendi nange entebe yo saagala ate kati otafiire ajagazaki bano bagundi bambabazi abajegezaamu babukenya be bafuna ebizibu nasanga mbabazi juzi bali tugenda kulaba mupiira guno ogwa Uganda Queens gwesami akyali mu Land Cruiser ye eri Kajambiya yafuuka Kajambiya eri enkadde gyavuga gyalimu kati bano abasirikale abalaalo bebaleeta mu kibuga abatamanyi bakulu eyambabazi ekubaakuba wuuyo eyisaayisa omusirikale n'agono eriko namba myufu eriko ya bulijjo musajja madala kagaba kamujjako n'asirika omusirikale yatuukira ku namba plate tamanyi ani ali mu motoka munda naye omusirikale oli yali musiru nange namulaba nendawo tabeera mu Uganda emoloko ogiraba eri bullet proof erimu obutaala bwa bbulu buno bw'omumaaso bwaka driver takutidde endabirwamu aganye okugisa gwe notafunamu magezi nti ono si wa bulijjo yasigala aduma akwakuleko enamba babukayo na eke babukayo na eke mbabazi ngaali muli ali ku simu ye tabiri nabyebi abaana bakola emirimu tebimukwatako omusajja yeetondera awo mbabazi neyeyongo yategeera nti mbabazi yalimu n'akivaamu naye mbadde nkulaga nti ali ku level tataganyizibwa ku kkubo gyatabeerangamu luli yayagala amadalaka g'omukulu kasita ogitunuulira bukenya nga atandise n'okutambula mu bwati nsebo nga n'okwogera ananaagira n'obugalaagira enaku zino atambulira ku mikko yatunuulira ebya environment nga bwe bigenda mu maaso mu ggwanga otunula ku ntebe ya mukulu kati kayinza otafiire bwe byavaako yabimanya nti omukulu ayagala obuyinza n'aweereere asobola n'okuwa omwana we n'omusalako omutwe nga yetakuwadde entebe alizaala omulala musinga ayagala nnyo entebe ajagala njagala osiibule n'akagambo abantu obagamba kyaba omanyi waliwo yateekako message naga nti abasoga basonde sente ffe tetujja kusonda sente kino ekyo kigasa basoga bokka oyo yali mugwagwa muzibu
waye abagwagwa bali mu nsibu yali mugwagwa muzibu kubanga ekintu Buganda kijiwa ababaka 10 neva ku 5 mu abata yenu okitegedde kakati ebatefunye ekintu kiwa kabuleta ababaka basobola okujja wa kusire ku maanyi muntu ave ku 0 adde ku 1 oba ku 2 wakiri ko omwe kati ali ku 0 yenyini n'ofiisi bazigala talina sente owebale nnyo ekintu Dr. Besigye kimupulesinga walina amaanyi awatuufu ekasanga teyakyalinayo amaanyi atagajjawo ekintu kireeta Northern Uganda gyobadde toyina nemwegatta nemukola ekipooli ekintu kiddira Teeso nekikipulesingamu ow'omuteeso kubanga Teeso nzibu nnyo erimu Anita Among erimu Deputy President Vice President erimu Erweru ono gwe bassa amadalaka bamwongedde ne special operation yali awo ali mu Karamoja akuba abantu emigo miyitirivu nnyo bwasima golodi bwakola ki bwatunda wamanyi nnyo ali awo bamutaddeawo atereza bakalamoja abagolole tumba presidential advisor special operation Karamoja Karamoja onawunawo yaliwo kakati Teeso gwali e Kampala ogenda gikolamu mulimu kyolina otagirekera muri yati tolina ove Kampala ogenda oyogere nabo bakuwe ate nga nawulidde Nuupu kakati egenda kugira waggulu wali egenda muggulu kugula ofiisi n'okusagula akalulu muggulu akyoli ekyo kikirizibwa nanki naye nga ate ne juzi tebaaliyo mu parliament gojja kuwulira ebivume bigenda okuva eyo njagala osiibule so oyo yagambye ekyo ekigambo mugwagwa muzibu ansonyiwe sitera nnyo okozesa lulimi olwo naye kinsuseeko abantu b'ebusogga bali vulnerable abantu b'ebusogga balina ennaku tebalina na ssente abantu b'ebusogga n'ebyobufuzi tubibakakabukasi kubanga wali abasajja mu tebamanyi loolo yaabwe mu byobufuzi bya Uganda tuvulaba abasogga abali mu diaspora tebalabona kutegeera concept ye tebanagitegeera nze abantu abatera okunkubira amasimu abasinga ba Central Region wano ate bebakuteekamu n'amaanyi n'essente ba Central Region wano bebasinza ogitegeera abasogga abali e Dubai, Saudi Arabia, sijui Canada bemagaza bwemagaza bwe beetaaga kunnyonnyolwa nnyo oba tunnyonnyole ki nze obudde sibulire obw'okunnyonnyola ennyo ojja kgenda nabagenda oba mwagala okitegeera mukitegeere oba temwagala musigale eyo bakuwe buwika lulu n'ababaka bo musigale eyo omanyi obuzibu bwe tulina wano kwe kwegayirira ennyo abantu ne ku kintu ekibayamba okiwulire gwe olabanga Kyagulanyi afuuka pulezidenti bemuwagire olabijja gye banaamuwa entebe ate nakyo tukikayanemu ekyo yes so mwebale nnyo okubeerako basebo ne bannyabo nsaba muntereko obuyambi ku masimu ago kubanga nina operations mpitirivu nnyo ewiiki eno okuva ku Lwokusatu ngenda kubeera mu operation paka ku Sande so ekyo nnyo neetaaga emiliyoni ate ng'olina n'okudda bakolere programu ya Friday ate nga Friday era ngenda kuva wano byoke ngende emayuge okiwulire so mbasaba baganda bange yonna gye muli mukkirize mutereko amaanyi ku simu okwo ndambuze ekintu kale